If you're younger than the consent age, viewer discretion is advised. Balamusizaako nnyo bannansi basibo ne bannyabo muliyo mutya mugyebaleko gyonna bw'oba olina gy'okozeeko olunaku olwaleero. Mbaaniriza nnyo wano ku Media Choice Africa yenze kankaka Emmanuel Peter. Kubisaamu akafaananyi ng'olina omuntu eyali mukwano gwo nga mugagga nnyo ng'ate wa buyinza ne mwawukana mu ngeri etategeerekeka. Nakuwalana nnyo nga buli kaseera akwagaliza kkomera nga ye buli waayagalidde akusibako omusango n'akutwala n'akusiba. N'akutwala ne mu kkooti kyokka olw'ekisa kya Katonda n'akuyamba n'owona kkooti n'ofuluma. Kirowoozeko ng'omuntu oyo mugagga ne bw'oyagala omuwe ssente ng'akusinza ssente talina kyakwagalako, ng'alina obuyinza bungi nga tosobola kwegamba kumwenkanankana yadde naye ng'akuwalana. N'afuba buli mwaka okulaba ng'akulemesa obulamu nga bw'akutwala mu kkomera, naye Katonda buli kaseera lw'akutwala mu kkomera abantu ne bakulwanirira. Ensi n'egamba oli mulungi, n'abalamuzi baateekawo ne bakaluubirirwa. Mazima olw'ekisa kya Katonda n'ofuluma ekkomera, emisango egyo n'ogiwona. Kaakati yongera osiiga akafaananyi ng'omuntu oyo akulemeddeko tazikiza, wabula mugagga ddala, buli kimu akisobola ate buli mwaka akwewerera. Kati n'osalawo n'ogamba kankyalireko mukwano gwange mu ggwanga ery'omuliraano, n'akusangayo ne ku bugenyi gye wagenze n'atakulinda na kulyambaga, n'akukwata n'akuteeka mu bbuutu n'akuvuga okuva ku ggwanga ery'omuliraano, takulinze kulyambaga, n'akuwaayiriza emisango nti kati obadde ogenze mu ggwanga ddala kaakati kumutta. Eby'okumuwalana yabikusibira ne bigaana, n'akuwaayiriza n'akutwala mu kkooti abantu ne bakuwagira ne bigaana. Kakati ku mulundi guno najja n'akufureeminga oba n'akuwagikako omusango nti obadde oyagala kumutta, ate ku mulundi guno nti obadde oyagala kumussa na mmundu. Actually yabadde agenze Kabaga. Ku Kabaga baakusanze oyina n'emmundu z'otegeka okuyingiza gy'abeera mu maka ge omutte. Kaakati ku mulundi guno n'akusiba. Ebyo byonna nkyakusigira kafaananyi. Emirundi giri gyonna ogiwonye, ne gino gyonna gy'abadde akuwaayiriza nagyo ng'ogibuuka. Ku mulundi guno n'alayira n'agamba agenda kukutwala akusibe aleete omuntu nga mwali kuva dda temukwatagana, ng'oli yali akuwalana ng'akuwalanira ddala, naye kati nga n'amufuula omulamuzi agenda okutuula mu musango gw'abagenda okukusalira ogw'okwagala okumutta ng'agukusibyeko busibi n'obujulizi talina. Kati genda nga mirundi giri gyonna obadde obuuka ekkooti ng'abalamuzi bulijjo babulwa obujulizi, bagenda okukuleeta mu kkooti ku mulundi guno ng'olaba omuntu akuwalanira ddala eyafuuka omulamuzi kati gwe baleese. N'ogamba ono tasobola kumpozesa. Mujjukire bassebo ne bannyabo mu mateeka, kati njogera ku nsiga kifaananyi kya ggwanga lya Uganda. Oyo gwe njogerako ye retired Colonel Dr. Kizza Besigye. Eyo yembeera gy'ayiseemu, enno sinnaba kumala zino zonna eddakiika nkyakusiigira kifaananyi. Kakati olw'okuba amateeka gakukkiriza okugaana omulamuzi yenna, era ng'obadde n'emikwano gwe bannamateeka nga bakuwabula mu mateeka, ky'ova olaba bulijjo akuwala n'omukuba kuba omusinga okutegeera amateeka. Ku mulundi guno n'ogamba nti kankowoole ku tteeka erigaana omulamuzi, n'omugamba gwe ompala nava mu musango gwange. Omulamuzi oyo n'agulemeramu ne bakutwala ne bakusiba nti bw'oba tokkiriza oyo teribaayo mulamuzi mulala ayinza kutuula mu musango gwo. N'omaliriza nga owookubiri yakuwala nedda nga mukyali bato, akwataganye n'abadde akusiba buli kaseera basobole okukunyigiriza. Omuganda kyagera nti atakwagala bw'awerekerwa akubanja, mazima gubula asala. Kakati oba oli mu kkomera eyo ng'ebyo byonna bibaddewo, wagaana omulamuzi n'alemerako ne bamukukaka, kyokka etteeka ligamba nti bw'ogaana omulamuzi aguvaamu n'agulemerako. Oba oli eyo n'owulira ebigambo nti omulamuzi agenda okuwozesa ate eyakusiba atakwagala amuzimbidde ennyumba gali kwoleka, eyali ey'ekirooto kye nga mukula, nga naawe omumanyi mwali bamukwano ng'ayagala ennyumba goloofa, kati akuwalana n'amugamba nze nnyina ssente kankuzimbira ennyumba. Actually weerowooleza ennyumba ki, kankuweereza abazimbi obabulire design, buli kamu ke weetaaga ku nnyumba nkakuteereddeko. Olowooza ki ng'oli mu kkomera eyo
ku mulundi guno nga gwe gusembayo ng'omulamuzi yakulemeddeko n'okiwulira nti bamutonedde ennyumba gali kwoleka. Bassebo ne bannyabo njogera ku retired Kano Dr. Kizza Besigye. Omusajja Kano Dr. Kizza Besigye bwemboozi gye nkuwulizza gweoyinza okuba wawanika dda obanga n'okwetta wetta dda naye Besigye musajja lwazi, musajja mbazuulu. Oluvannyuma lw'okusiba Besigye mukomera ku misango gy'ataakola nga n'abaamusiba bagezezzaako okunoonya obujulizi bubabuze. Bagamba balina obwa video ne audio neera bajja buleeta naye nabwo bukyagaanya okujja. Bagezezzaako okugamba mbu bagenda kukweka abajulizi bajja kubeera mu kateni baweere obujulizi mu kateni baleme kubalaba era nabo n'aba naaweera obujulizi mu kateni nabyo bigaanye. N'obujulizi bagamba okuweera mu kateni nabwo tebuliiwo. Oluvannyuma weewuunya omusajja oli gwe nkugambye tya omusajja gwe bayita Kizza Besigye. Bonna ababadde balowooza nti Kizza Besigye kaweddemu. Omusango kati aguvunzevunze bw'ati kati yavuga. Weewuunya omusajja ali mu kkomera akutte rigimu ya Museveni n'agivunga ati Bassebo ne bannyabo we twogerera ng'awalawala muhoozi mutwala mu kkooti omanyi akola nnyo kabampaane. Eno y'emboozi ya Dr. Kizza Besigye n'ennyumba eyogerwako nti eno Museveni yalagidde ekitongole eky'amagye ekizimbi kigende kizimbire Justice Emmanuel Baguma ennyumba gy'ayagadde ng'olw'okuba yaweereza obubaka nti nno security yesi nnungi Museveni n'alagira nti mumuzimbire ennyumba gali kwoleka gy'ayagala kyokka nga yali mu musango. Kaakati oyo ayinza okuba propaganda kansooke setting straight kyenjagala obbagamba. Bassebo ne bannyabo waliwo ebbaluwa etambula ng'eno etambula ku mutimbagano ng'era eriko ennaku z'omwezi nga 3 Julayi 2025 eyogerwako nti nno wano Museveni nga kuliko signature ye we yasinzira okulagira Brigadier General Cyrus Besigye Beekunda kamanda wa UPDF Engineering Brigade azimbire omulamuzi ali mu musango gwa Besigye ennyumba gali kwoleka era amuteereko buli kamu kayagala olw'okuba nti ono yeeraliikiridde nti engeri gy'agenda okusalamu omusango gwa Besigye egenda muleetera security threat. Kaakati munnange aba NRM engeri gye bateewummuza twabadde tuli awo ne zireeta omwogezi wa Museveni ayitibwa Faruku Kirunda. Faruku Kirunda yazza atiisatiisa era wansi ku bbaluwa ye n'agyataakingako ow'ekitiibwa kamandanti wa CID Meja Tom Magambo n'amugamba mbu buli asaasaanya ekibaluwa ekyo nkuweereza nooti eno mukwate. State House yeeganya ekibaluwa ne balayira nga bakozesa Kirunda era n'aweereza obubaka buno. The general public is urged to ignore the letter circulating online and probably in other forms and forums purporting that Kaguta Museveni has directed the UPDF Engineering Brigade to construct a house for Justice Emmanuel Baguma. It is a forgery intended to paint a false and ridiculous narrative. Kindly disregard it with contempt and report anyone actively spreading the fake information to security agents nearest to you. Your attention is highly appreciated. Wansi n'ateekako akulira media center Kasujja n'ataakingako CC Tom Magambo. Kakati ye Faruku Kirunda era n'akola wano ka notice bakayita notice to the public akavudde mu PPs inform the general public that the letter circulating purportedly bwatu bwe yakafulumiza. Mbuuza gwe alaba programu yange oyinayo ekintu kyonna gavumenti ya Museveni kyekyasobola okwogera mu kutiisatiisa kwayo nolowooza nti nno kyamazima. Njagala okutegeeza ow'ekitiibwa Faruku Kirunda ati weewaawo fe ab'amawulire ebbaluwa gye muyita feke tugirina naawe yo gye wawandiise tugirina kati katuziteera abantu bonna mu public abantu beesalirewo kiriwo ekituufu. Bw'otunuulira engeri omusango gwa Dr. Kizza Besigye gye gukwatiddwamu Bassebo ne bannyabo gwe tolaba nti guli biased era bwe bafulumya ebbaluwa eno nti ono omusajja ali ku maanyi ga nnyumba bamuwadde enguzi byasalaasala mankyolo gwe bwewetegereza omusango gwa Besigye engeri gye gutambuddemu gw'olaba nga guli mu mazima na bwenkanya. Kakati njagala okubuuza Faruku Kirunda n'entegeerayo. Mwami Faruku Kirunda ng'ekyo ekipapula kizzenga ono abadde muganda wo newankubadde gw'olya mu ngalo zaani za Museveni ku ngeri omusango gye gukwatiddwamu oyinza obutateebereza nti kino baakimuwanga kirabo
oyinza okugamba nti ono akolera ku maanyi ga bulamuzi ng'amateeka gonna ag'ekiramuzi gonna agalinyiridde okusobola okulemeza Kizza Besigye mu kkomera. Abantu nze ebbaluwa kangibawe kuba wagiyise feeke. Ekirungi n'ebibyo by'ogambye nti nno teri feeke nabyo abantu mbibawadde, leka abantu beesalirewo kwene gy'ogambye eri feeke naawe kyewawandise kiri feeke n'oteekako ne Tom Magamba akwate yenna akisaasaanya. Abantu feeka tuli b'amawulire kankibawe abantu bakimanye muwulire. I have received a report from Honorable Baguma expressing legitimate concerns regarding his personal security arising from the sensitive proceedings involving Dr. Kizza Besigye's case. You are accordingly directed to immediately engage Honorable Baguma and ascertain his residential requirements. Thereafter, the UPDF Inland Brigade should design and construct for him a secure residence consistent with his needs, security considerations and personal aspirations. Weewaawo nti eno ebbaluwa esobola okuba nti nno eri feeke naye okusinziira bwe tulaba omusango gutambula yajja adressingira eri Brigadier General Cyrus Besigye Beekunda, Commandant wa UPDF Engineering Brigade. Kaakati byombi bibateereddewo bannansi mwe balamuzi erifa ab'amawulire. Kaakati ebyo byonna tubitadde wali kankulage Kirunda, your side is losing. Nga newankubadde babyegaanye ebyokukwata omulamuzi ono ne bamuzimbira ennyumba gakwoleka, omusango gye gulaga era engeri gye gutambulamu eragira ddala nti bano baluuzinga Besigye abakutte abanyigidde ddala. Omusango we gutuuse kaakati beekuulira akabazzi kugulu. Dr. Kizza Besigye watuusizza omusango saawa eno ayagala Muhoozi Kainerugaba mu nkomyo. Kino nno kyatuuseewo kitya? Omwezi guno gwe nnyini waliwo ng'ogyeko ebbaluwa eno etambula kambatwale ku issues zino. Dr. Besigye alumiriza Museveni omuwaayiriza saako ne mutabani wo mukakkanako n'ateeka obulamu bwe mumatigga. Bwe yakeera ku makya n'akola kabampaane n'agenda ku mukutu gwa X n'agamba mbu ku lunaku lw'abazira yakowoola ku Besigye bamumuwe amuwanike, era n'agamba nti yateeseteese omuguwa ogw'omuyimba mu bulago essaawa yonna amutte. Teyakoma nno bukomi kutiisatiisa nga mulaba Kirunda ono. Abasajja bano ab'enaale mu mwami Kirunda muli basajja babi nnyo kyova olaba tetubaagalirako ddala. Tubalinako obukyayi obwenkomeredde. Weewuunye tosobola kuwandiika kiwandiiko ku mwana wammwe mutabani wammwe atiisatiisa abantu okubatta, naye osobola okuvaayo n'otiisatiisa abantu mwana atambuza ebbaluwa. Simanya tujja kumusiba oyo Katemba wammwe ajja kubaako ekkomo. Kirunda nga gavumenti yammwe evuddeko engeri gye mulinyiridde enfuga ey'amateeka yoyo gye twagala okurestowaringa. Obusungu butuluma olw'okuba mmwe mukyalina obuyinza, naye manya ensigo gye musiga n'engeri gye munaagikungulamu mujja gikunguza busungu obutagambika. Kakati muwulirize. Muhoozi Kainerugaba nga ye Commandant w'amagye CDF of the UPDF yafuuka family militia, yasalawo n'agamba nti ku lunaku lw'abazira wakukwata Besigye amuwanike. Kakati Besigye yamugambye togunya oguwanda. Bino n'agattako n'abaamukwata mu Novemba. Mujjukire Besigye bamukwata mu gwa 11 ogwa mwaka 2024 mpaka nakati tewali due process. Kakati Kirunda bavaayo batutiisetiise bakoleki oba biri feke oba tebiri. Abantu basobola bikomparenga na kye kitambula singa amateeka mubadde mugakutte bulungi. Weewaawo ono omulamuzi alabikira ddala nga bw'omwetegereza ku nzirukanya gyadduka gizaamu omusango guno ayina ekimuli emabega n'ekimusindiikiriza bw'etaba nguzi olw'okuba gavumenti yammwe yababbi. Kirunda njagala okukiddamu muli babbi nnyo. Ekyo kyo tewali atakimanyi ekisinze okuba tukyaya kwekeera ku makya ne mugemulira eggwanga lyaffe family emu nga yeesalawo in total disregard of the rule of law. Tewali agamba nti Besigye bw'abazizza omusango talina kuvunaanibwa, naye mu gavumenti yammwe tetukyesiga yadde akatono ekitongole ekiramuzi kye mwawamba nga mmwe mulagira. Mbuuza ggwe mwami Kirunda gattako n'omulamuzi Emmanuel Baguma kiki ekibalemeza mu musango nga gwe mususpecti nga tabaagalamu, oba gwe tokimanyi nti omuntu aweebwa eddembe lye okugaana omulamuzi gw'atayagadde? Weewaawo nga mmwe muli mu buyinza lwaki teyaguvaamu n'agudde ebbali? Ekyo kye bayita okumanyira, kye bayita okulinyirira eddembe ly'obuntu, kye bayita abantu abatakyalina mu nsa yadde empeke y'okuteeka mu kitiibwa esiga eddamuzi yadde so tokyalina authority etiisatiisa muntu yenna nti no tomu magambo aveeyo akusibe n'okutusiba musobola ng'era bwe mwasiba Besigye tetukyabatya.
ekyo njagala kikukasa kirunda no one tewali akyabatya okufa mu kukoze tukulabye so tutyaki okusiba abantu mu kukoze tukulabye tutyaki eyasiba ono yagamba alina firiji gimwatereka abantu so n'olwekyo buli omu alindirira firiji mutabani wammwe yagamba yalina basement gyatulugunyiza abantu n'olwekyo buli omu ekyo yakimanyiira so bannayuganda bali awo balinga nkoko mu kiyumba babalindirira olw'okuba nti mmwe bamasita naye tubalindirira mukama katonda ebbalayi gyagenda okubakuba ne bwe kubakuba ku baladdu tugisaba olunaku lumu singa muba mutambula ne bakuba laddu eyo gavumenti neevaawo tubirekera mukama katonda mu amaanyi gammwe era mugakozesa bubi naye kanzire ku nsonga za Dr. Kizza Besigye wetwogerera nga gavumenti eruuzinga omusango gwa retired Colonel Dr. Kizza Besigye kakati muhoozi bw'ayagala mukomera agambye nti olw'okuba nti yagenda ku Twitter n'amutiisatiisa ate nga yali mu kifo ekisobola omuleetako obuvune threats zino ze yakola ziba ziraga nti tewali mu ngeri yonna gy'ayinza kufunamu bwenkanya nga babali mu buyinza kwe kutwalidde ne kamandanti w'amagye kyova olaba nti oli yagambye alina threats eri obulamu bwe kubanga bwe kibeera nti nno oli asobola okugamba nti ono nja kumutta weebuuze gwe omulamuzi ne bw'oba gwe Emmanuel Baguma gwe batadde musango otootya omusajja mutabani wa Museveni gwagamba nti yajja kumutta era musajja mubi nnyo naawe otiiririra obulamu bwo n'ogamba waayi bwenkera ku makya n'engusala bwe nti si tebagenda kunzita so n'olwekyo oli bw'aba alina baati okumutta baani abasobola okumutta Dr. Kizza Besigye mbanga mumuvunaana okwagala okutta Museveni ebbanga lyonna abadde alinda ki so bwe kibanga kyakutta era byommwe mwabyeteereddewo ne bino byonna kyova olaba Dr. Kizza Besigye kaakati mumuwadde obujulizi obumala okusobola okwewozaako n'okukwata oyo omusajja mukulu muhoozi Kainerugaba gwe muyita omwana amutwale mu mbuga z'amateeka era kigenda kubeerawo bassebo ne bannyabo Dr. Kizza Besigye agamba nti yawambibwa mujjukire baamuwamba ennaku z'omwezi nga 16 ogw'e11 omwaka 2024 era nga wano ba military officers baamuwambira mu ggwanga erya Kenya kakati okuva olwo ne baamuwamba baamulemesa okubeera ng'alaba balooya be mu ntandikwa incommunicado detention era whole process eno gye bamuvunaana eya treason gye bamuteekako kwasinzidde n'agamba nti bino byonna bye baamuyisaamu bimenya amateeka y'ensonga lwaki ayagala bigobwe ate n'abo ababa bimutuusaako babeere nga bavunaanibwa naye baani ssaawa eno kati baayagala mu nkomyo kuliko musajja mukulu General Muhoozi Kainerugaba ye target akulembedde owa Besigye ono gwalumiriza okumutiisatiisa n'okubeera mu position esobola okumuteekako obulabe saako officers ba UPDF babiri omuli Kano Peter ahimbisibwe saako Lieutenant Kano Ephraim Byaruhanga bano bagamba nti bebeenyigira mu kumuwamba okuva ku bugenyi gye yali agenze mu ggwanga lya Kenya ndiwaawo n'okumuleeta mu bbuutu nti bamusibira mu bbuutu ne bavuga Besigye oyo twagala tumusomeko tulabe eddala obulamu ayina bumeka omanyi Besigye bazze bamukwata bamuyingiza bwe bamuvuga bwe bamwetoolooza imagine okugamba nti bamuleetera mu bbuutu okuva e Kenya mpaka mu Uganda Besigye obulamu bwe mazima ayina bwenkanawa newankubadde musajja munnansiko baleeta zi audio nti abadde akola ki kakati n'omuntu omulala ng'ogyeko bali ba UPDF ababiri gwayagala abeere ng'avunaanwa ye Attorney General oyo Attorney General saawa eno nga yarepresentinga Uganda mujjukire luli abadde Kiryowa Kiwanuka kati Museveni abacyanga kati Kiwanuka yamugyeyo n'amutwala mu security kati n'aleeta ono omulalu Saamu Mayanja mujjukire nti omusajja oyo n'omutwe gufaanana ng'ogutakola naye Museveni ebyo byayagala kubanga bano bajjanga bibumbe bifaananyi omutwe gwa Saamu Mayanja gufaanana ng'ogutakola mwe mumwewuunye waddira ku kabaka okumuwebuula n'omumuvumanga ne bw'oba omwetegereza ng'ayogera speech ye teri coherent tosobola kuba ng'owuliriza Saamu Mayanja okumala eddakiika 5 ng'ebintu byakyayogera bikyakwatagana speech ze tezikwatagana naye abo Museveni ye baayagala kakati what is he asking court to do for him Dr. Besigye mukubano kubatwala nga kotwalidde n'Attorney General kikyayagala kooti emukolere ekisooka ayagala kooti erangirire nti eddembe lye lyalinyirirwa ekyokubiri ayagala kooti eyumirize bunnambiro ebisango gy'okulya mu nsi olukwe gye bamutaddeko ssaawa eno ate ekirala ayagala gavumenti emuliyirire for damages zeemukozeeko ebbanga eryo okuva lwe baamukwata mpaka nakati byonna bye bamufiiriza saako n'omuteekako protective orders ebiragiro ebimukuuma nga mulamu olw'okuba nti yatiisibwatiisibwa omusajja ayitibwa Muhoozi Kainerugaba
ne bannamagye abalala. Kakati ng'ogyeko ekyo kino kituuseewa. Wakati wa 8 ne 10 babadde batutte mu High Court Criminal Division naye nga kyewuunyisa ate yalemera mu musango ye kennyini Justice Emmanuel Baguma era gye babadde bayina okutwala omusango guno. Kinzizaayo ne mbuuza Mwami Faruku Kirunda nti oli yalemera mu musango gw'olowooza ono asobola okuteekayo ogugwe ne guwulirwa nga n'ogwasooka bamugamba tebamwesiga n'agulemeramu. Imagine omuntu okutega nti ojja kufiira mu kkomera mpaka lwampaka lwonakkiriza ate Besigye teyasooka mweno kkooti basooka kwagala mutwala mu kooti masho. Mujjukire basibo ne banyabo mu kooti masho ye ebyayo balagira bulagizi babanga abakutadde mu maaso ga Museveni ye kennyini yabaagusala ebya kooti masho mirala mpaka lwe baalwana ne batuuka n'okusiba omusajja Aaron Kiiza mpaka nakati ndaba yakkakkana. Weewaawo abasajja abo bwe bakutwala tebakuleka kyekimu katwogereko ebyaffe bye twogedde nga tebannatutta. Omanyi ennaku zino ofiiririra eggwanga lyo nali neebuuza abasajja edda nga neebuuza nti naye abantu abali muki abatera okulwanalwana entalo lwaki balwana entalo ezitakoma nga nkyebuuza nga neebuuza naye lwaki abantu bafiiririra amawanga nakitegedde jjo nti abantu bakunyigiriza n'otuuka ku maze. Akati Besigye kikyayagala kooti weewaawo mu kiseera wakati w'ennaku z'omwezi nga 8 omwezi guno gwennyini gwe tulimu ne 10 yataddeyo omusango ng'Emmanuel Baguma weewaawo yayisizza ekiragiro nti awadde muhoozi ennaku 7 zokka mpaka nga 18 Juuni abeere nga ataddeyo okwewozaako kwe ku nsonga zonna Besigye zaayogerako. Kakati okuwulira ensonga zino kwali kubadde scheduled ennaku z'omwezi nga 3 omwezi guno gwennyini gwe tulimu ogwa Juuni omwaka 2026. Okusinziira ku Besigye kyagamba Dr. Kizza Besigye agamba nti bano bamulinyirira eddembe lye ku buli stage tewali hearing yonna gye bataddewo kwegamba buli kimu babadde bakibuzaabuza naye weewaawo ndooza kankuzeeyo nkujjukize. Dr. Kizza Besigye bamukwata nga 16 Novemba 2024 nga bamujje Kenya bwe yali agenze ku book launch ne bamukomyawo mu Uganda. Ffe twaddamu mulabako ennaku z'omwezi nga 2 ogw'Ekumi mu mwaka 2024 weewaawo tebamuvunaana yekka bamuvunaana wamu ne musajja mukulu Haji Obed Lutale era ono baamutwala mu maximum prison ey'Eruzira ne bamuteekayo. Kakati bagezaako mmuteeka mu court martial ennaku z'omwezi nga 3 mu January omwaka gwa 2025 weewaawo nga 2025 no bagezaako muteeka mu court ng'ebyo tebinatuukawo ennaku z'omwezi nga 3 mu January 2025 Supreme Court neerulinga neegamba ba civilian tebakyakkirizibwa mu kooti z'amagye. Bano nno baali beesisigganyiriza naye ennaku z'omwezi nga 21 February 2025 Kizza Besigye ne banne bwe bamuvunaana saako n'omusajja omusirikale Captain Dennis ndowooza ye Dennis Owola I think ye Dennis Owola Captain Dennis Owola ne babajja mu kooti y'amagye ne babatwala ate mu kooti y'abantu ba bulijjo era ne bateekayo emisango 21 February 2025 era nga Kizza Besigye bamuvunaana omusango gwa treason ne misprison of treason. Kitegeeza nti omusango gw'okulya mu nsi olukwe oba omusango gw'okumanya ku lukwe lw'okulya mu nsi olukwe n'otaluloopa oba muntegedde treason and misprison okulya mu nsi olukwe ogwo gumu. Ogwokubiri okumanya ku banagenda kulya mu nsi olukwe n'otabaloopa nagwo musango era ovunaanwa nga n'ekibonerezo osobola okutwalibwa kalabba. Weewaawo ng'ono yagaanibwa naye ate oluvannyuma Kizza Besigye bamuleeta mu kooti yabiriivinga nti Baguma ono ali biased. Basebo ne banyabo Kizza Besigye musajja ali connected bulungi nnyo mu gavumenti ya Museveni era bw'olaba ng'ebiwandiiko ebifuluma gwe tosobola tokera ku makya n'ogamba nti abayiiza biyiiye buli kimu ekigenda mu maaso ne mu kkomera gy'ali Kizza Besigye akifuna. Yakera ku makya n'agamba nti Baguma ono tamwesiga kuba kimanya ali biased era yamugaana olunga mbozi gye nasooso babuulira bwe naginnyonnyodde. Kino n'akitaaminga nga political persecution olw'ensonga nti avuganyizza Museveni n'abeera gumite ebbanga lyonna wetwogerera nga trials zino tezinaba na kutandika. Weewaawo Besigye yabigaanye gwe lwabadde alina okulabika yagaanye okulabika mu kooti ye n'Obed Lutale ne bagamba nti biri nga tebinaba kukolebwa bo tebagenda kuddamu kulabika. Kakati Besigye yali mu driving seat wetwogerera basebo ne bannyabo ng'abadde agoba kati gwe bagoba
Muhoozi bamwagala mu kkooti, eyali yeegwanyiza bamutwale mu kkooti bamuwe n'olunaku. Dr. Kizza Besigye takyalabikako, yagaanye okulabikako mu kkooti n'agamba sijja kujja nga baguma tavudde mu musango obanga byonna ebikolebwa ebyekisiru tebiteekeddwawo bulungi, omusango gwe gulina okuwulirizibwa. Yagaanye okujja mu kkooti, yasooka n'abagamba mutwale mu kkooti ne bagaana, naye tya Kizza Besigye kati akazannyo kakyuse. Saawa eno wetwogerera ye atayagala kujja mu kkooti, naye nga mu kusooka yali asaba mutwale mu kkooti. Katulindirire byonna ebigenda mu maaso. Njagala mwebaze nnyo Kizza Besigye abatamukkiriza, nze nange nze omu ku batakkiririza mu bukulembeze bwe. Nze ndi muwagizi w'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu, nnyina okukkiriza nti weewaawe eggwanga lyaffe lituuse civilian alikulembere, ab'amagye babeere mu magye, abakulembeze babeere bakulembeze, nga n'ow'amagye ayagala obukulembeze naye alizayininga. Weewaawo tosobola kujjawo achievement za Dr. Kizza Besigye gavumenti agikutte, gavumenti terina muntu agitawaanyizza nga Kizza Besigye. Kizza Besigye mbatawaanyiza gavumenti waakubiri. Omuntu asinze okutawaanya gavumenti ya Museveni bamuyita Joseph Kony, bw'abanga Kony si Museveni, mbutuufu bw'abanga omusajja Kony nga bituufu muyeekera nga si Museveni yali mukutta abantu. Kony aba alwanye, kituufu aba alwanye. Sigamba nti muzira, simuwaana nti byakola bitegereka, kuba omuntu adda ku basivilian n'obatunga emimwa, naye ye ensonga gyawo okola obutujjo obwo nti yatawagirangako Museveni, kati ayagala n'alumba abantu, atigomezza abantu, era Museveni amuweeweeta nejjo mwalaba ng'akutte bakyala be. Ye Kony buli lwazaala ng'aweereza Museveni ng'alabirira. Oba balina ndagaano ki? Ebintu bya Museveni n'engeri gy'alinyiriddemu eggwanga lyaffe bisesa era byewuunyisa. Tulindiridde okulaba nga bwe tugenda maaso okuwagira Oweekitiibwa Dr. Kizza Besigye ne gyali musajja w'amaanyi nnyo, twali tetumanyi ku mpalana gye bamuwalanamu anaasobola okutuuka mu bbanga lino, naye agumye era waali n'obulamu bumugendako naye asigala alemezaamu. There is no option, kubanga abangi mukimanyi bulungi nnyo ti Dr. Kizza Besigye obulamu bwe obw'ekikulu buno abumaze mu kkomera. Ebbanga lya Besigye erisinga obungi bw'obala emyaka gy'amala ewaka n'emyaka gy'amala mu kkomera, mutuufu otegeera nti obulamu bwe obusinga. Ate weewaawo ekkomera ddungi n'okusinga ensiko gye baava, kubanga oyo be bayamba Museveni n'okumulera okumujja mu gye yali mu nsiko n'okumuleeta mu buyinza. Kakati weewaawo bwe yatuuka abeerabira, ate we bagamba kasita obatuusa nga beerabira, saawa eno ali ku olwo lumu. Njagala okubeebaza nnyo abatuwagidde wano ku Media Choice Online Television. Weewaawo twali brandinga tuyitibwa Media Choice Africa ku lw'okwagala okugaziya empeereza n'okulinnyisa omutindo kw'ebyo bye tubaweereza. So omuntu yenna abuzaabuzibwa ng'omukutu guno akyaguyita Media Choice Online Television, twagufuula Media Choice Africa. Oli waddembe okunterako obubaka ku namba gy'olabaawo n'okuwagira emirimu egyaffe, kubanga emikutu gy'enkyukakyuka mitono. Bw'oba olina sapooti yonna gy'oyagala okutuwa tubeere bulungi tusobole okubaweereza, yitira ku bubaka wa WhatsApp obwo otugambe nti weewaawo basajja mmwe muweereza, mbasaba kuba ebintu bino mulaba nze presenter, naye eriyo abantu abankolera research, eriyo abantu abankubira ku kasimu, eriyo abantu abeera ku ground nakuweereza video, nakukwatira amaloboozi, nakuwa obujulizi, kubanga tetukolera ku palapase, tukolera ku bujulizi. Okuweereza situli mu lugambo, weewaawo n'olugambo gye luli emikutu gye giri egyo olugambo mugende ku egyo. Wano tuli ku nsonga za ggwanga, mbeebaliza wamu ak'ensuso, ndi musiimu nnyo, mbeebaza nnyo ddala abantu abatuwagira n'okusubscribinga, mwongere okusubscribinga. Yenze Kankaka Emmanuel Peter, nja kubalaba ate mu programs endala zonna ze tubakolera ku mulundi guno. Mbasiibudde, mweraba.